eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirael. N'abasajja bakyagenda mu maaso n'okubanga beeyogerera amafuukuule. Owa Isirael alemeddeko agamba Abahamasi temunnaba mukyakaaba era tugenda kuddamu okubanga tubayisaamu eggaali munagiwulira. Babyogera ebyejjukira nga bakyaganya okubanga bayimbula abasibe abasoba 600 Abafirisuuti abalina okubanga bateebwa gye buvuddeko nga Hamas emaze okubanga etadde Abayudaaya 600. Nakati Netanyahu akyalimya agamba nti fe okutaba lyo 600 nga abasajja ba Hamas bamaze okubanga lwakiri batukakasiza ekyo kye bakola ekyokweyagalayagala ne batuuka okusanyuka ne batuuka okuba embeekuulo nga bata abantu baffe ekyo balina otukakasa nti tebaliddamu kubanga bakikola ekyo nakugambye tino kinyiza nnyo abasajja ba Netanyahu lwaki mweyagalayagala lwaki mujja nga munyiridde ne mutuuka n'okwolesa ebyokulwanyisa bye mwatuwambako emmundu ez'Ekiyisirayiri bano abagagga baziwamba ba Hamas kati bakulagaze bajja nazo wano nga bawaayo abasibe aba Isirairi eri ekitongole ekimanyiddwa nga ekya Red Cross ne batakoma ku ekyo ekyokulaba nga bawaayo bannansi ba Isirairi eri Red Cross ne batuuka okubanga bakugamba nga takibira bagikuumidde waggulu Allahu akibaru ebyo byokka binyiza abasajja ba Isirairi. Netanyahu yagambye mumala tukakasa temujja kuddamu kubanga mukola ebyo ebitusomoza tulyoke tubeere nga tuta abantu bamwe. Akati bugenzo tuuka obw'olunaku olwokubiri nga ne Hamas bwetye yanukudde n'egamba kirabika nga omusajja amanyiddwa nga Netanyahu akyandibanga mbutuufu amaliridde bw'abanga amaliridde ebyokulaba nga lwakiri tuddayooko oba olyawo mu lutalo ekyo no problemu bw'abanga kyanoonya agenda tuuka okulaba nga musajja mukulu bw'atyo nno mukwano gwange akifuna yembeera nno bwetu mu lwannanda tennaba kubanga bwetyo ewoomesa nakabololo abasajja njagala nkutegeeze nti bakyabisibiddaawo obawaayo tobawaayo munaakubba ekirayiro temukubba ekirayiro Hamas agamba ekisiranimbwa zaakukyo tetujja kubanga tukikuba kola kyoyagala. Bagenda okubyogera ebyo nga bw'otuuka mu kitundu ekye West Bank ku ludda olulala olw'Abafirisuuti ngambye nti mu West Bank eno mirerembe gy'amaanyi abasajja bongedde okubanga bakola ennomba ez'omutawaana ezirabye abantu ba bulijjo babuwenga obulamu butandise okubanga bukyankalana nnyo nti kye babanga bakola mu bitundu eby'oluwannanda lw'e Gaza leero bakisengula ne batuuka okubanga kye bakola kati ate mu bitundu eby'e West Bank ne batuuka okubanga lwakiri bayimbye endubaale bannansi Abafirisuuti ebitundu gamba nga Jenini eyo miwonyo ebitundu gamba nga Nablusi ate bwe tugenze wano e Nablusi basahaba batuuse okubanga lwakiri mukwano gwange bawoganako ne bagamba please abasiraamu where are you lwaki bayita abasiraamu anti omusajja kyakoze masjidi wano kyakoze masjidi amajja g'eggwanga erya Isirairi gabukereza nkokola olunaku olwaleero ku lwokubiri ne basala okubanga balumba ebitundu eby'e Nablusi saidi wali eri mu West Bank kati wano waliwo masjidi bwaguuga masjidi eno njagala nkutegeeze abasajja nga bakola ebikwekweta Abayisirairi batuuse oba okubanga bafuna ekirowoozo oba mmandwa nabakyeyi yatuuse okubanga bakojobera mu matu naye bagamba mulaba omuzikiti ogwo mwe muli abatujjo mbu omuzikiti ogwo mwe muli abalwanyi abajja okubanga bakuba mugende mugufuukuze gwonna mulabe abasajja bagenda ssebo ku muzikiti tebaba yakukonkona yadde okubuuza nti amaka ga imaamu galuwa ajje tulina bye tumwebuuzaako batuuse okubanga bagukuba gonna emiryango ejingira omuzikiti guno batuuse okubanga bagikuba gyonna ne gyeggwamu oluvannyuma ne balyoka beebuga masjidi yonna naye nga tebalina yenna gwe basangayo nkiddamu tebalina yenna gwe basanzeeyo bino bibadde mu kitundu bakiyita Zabada okisanga mu matwala g'e Nablusi abaswaba gye bavudde ne bagamba mutunuulire bannange omuyaye ekyakola n'abuuza kati ddala masjidi bakoze eki ndese tebannaba kubanga bamuddamu ansa ne tugamba leka tumale okgendako mu ggwanga erya Syria naye tulabe agaaya agavaayo nga bwe kyabadde olunaku olwajjo ne leero bwe kibadde lwakubiri mu ggwanga erya Syria ebitundu eby'omu Maserengeta naddala ekitundu ekimanyiddwa nga ekyekunayitra bannansi b'eggwanga erya Syria bakyalemeddeko okubanga beekalakaasa bakikoze olwajjo n'olwaleero bakizeemu oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga erya Isirairi okutuuka okubanga ewa ebiragiro gavumenti y'eggwanga lya Syria anti obiwulira ekyo kye bayita Omuyisirayiri kirimaanyi osaagana okusaaga gwe mwana wange seba akuwa ebiragiro abikuweera mu nsi yo ayisa n'endege mu kibuga Beirut nga tafunye lukusa kuba akimanya ate munaakola kye kati atandise okuwa ebiragiro ab'eggwanga lya Syria abagambye ebitundu eby'omu Maserengeta g'ekibuga Damascus tetuddamu kubakkiriza kuteekayo magye yadde okuteekayo enkambi y'amagye tukigaanye
ebitundu ebiri mu Maserengeta okuliraana ensozi ez'Golan nayo temukkirizibwa kuddamu kubanga musembezaayo amagye gammwe n'olwekyo mubeere eri ewala oyo musajja mu Yudaaya. Ebiragiro nkubulidde yabiwadde abasajja ab'eggwanga lya Syria. Kati abantu ba bulijjo bavuddeyo ne bagamba nti nedda kimala kano kafuuse kamanyiiro omutali kuteesa wabula ebiragiro okuva mu gavumenti emu ng'ate babiwa gavumenti endala. Abantu olwajjo basobodde okwekuŋŋaanya nkuyanja olwaleero batugamba nti bali mitwalo na mitwalo mu kitundu eky'Ekunaitura nga bagamba tetugenda kubanga tukkiriza bino byonna. Ekisinga okubanga kiruma abantu ba bulijjo ye gavumenti ey'abasajja bakulu ba Ahmed Abushara oyo osobola okubanga omuyita Julaini ye pulezidenti w'eggwanga lino okubanga tebalina kyonna kye bakola. Ebiriwo balaba birabe Israel n'egyoganga bweyagala naye nga gavumenti erina yadde komenti gy'ekola mu kulaga omusajja Omuyisirayiri tetugenda kukkiriza kamanyiro n'ebiringa ebyo. Abantu ba bulijjo bagamba twetaaga gavumenti etunnyonnyole mwalina kye mwalya mwatuwaayo eri Isirayiri ani atufuga wano. Bino byonna bigenda okubeera bwe bityo nga bwe tugenda mu matwale mukwano gwange SULAIMAN tumale okutunuulira military council yayo emaze okubanga bweteekakasizza nti waliwo ekijja. SULAIMAN kye twogerako kiri mu ggwanga erya Syria naye nakugamba waliwo abantu abaduluzi bangi bali nnyo mu bitundu eby'omu Maserengeta ag'obuvanjuba obw'eggwanga lya Syria. Kati batondawo SULAIMAN military council mu kitundu kino kye bayita SULAIMAN ewasinga okubanga wajjudde abalwanyi bano abaduluzi balangiridde formation of the SULAIMAN military council eno ng'egenda kuba coalition osobola okubanga oguyita omukago ogw'ebiwayi by'abalwanyi. Bagambye tusazeewo okutondawo VC akugamba coalition of local armed groups to protect the region and maintaining security. Bagamba bye tulaba mu bitundu eby'omu Maserengeta ag'obugwanjuba obwa Syria ebyo tetusobola kubanga tubigumiikiriza okutuuka eno. Ebiri eri mu Maserengeta g'obugwanjuba bwa Syria ye wali abasajja Abayisirayiri gye bakolera effujjo. Kati bano abali mu Maserengeta ag'obuvanjuba obwa Syria ye SULAIMAN wajjudde abaduluze bagamba tetugenda kukkiriza effujjo lye bakolera mu bitundu ebyeri ate okubanga babireete ne leka twekolemu omulimu tusobole okubanga lwakiri nno oboolyawo olunaku olwaleero abasajja abo tubalindira senga bagezaako okubanga baleeta effujjo. Ebitundu gamba nga Saad al-Ain, ebitundu gamba nga Salhand, bino byonna ojja bisanga mu SULAIMAN eno bamaze okubanga batondawo bases zeyita enkambi ezigenda okweyambisibwa okulaba nga lwakiri bakuuma ebitundu byabwe bino. Kamanda Tariq al-Shufi bw'ati akasizza n'agamba nti oluvannyuma lw'ebiwayi eby'enjawulo eby'abasajja abakambwe ate nga balwanyi okukkiriziganya nti tuyina common enemy kati alabise okubanga bw'ati afubutuka Isirayiri tayimu etuuse tutandike okubanga twebeereramu okulaba bwe tunaakuuma ensi eno. Ewa Paapa si birungi. Amawulire getwongera okubanga tufuna okuvaako mukwano gwange mu nsonda enneekusifu eri abo abalina omukisa okubanga bawuliza ku basawo abali ku Paapa Francis batugambye nti bannange kitaffe mu Katonda musabire, kitaffe mu Katonda obulamu bugenda. Obulamu obwa Paapa batugambye nti ekyamazima gye butuukidde obw'olunaku olwokubiri ekyaddala bweraliikiriza. Batugamba nnaku nnyo emabega nti obulamu bwa Paapa bweraliikiriza ne batugamba enkeera nti kituufu tali bulungi naye nga teyeeraliikiriza nnyo. Kati batugambye Paapa ekituufu kiri nti ali bubi. Ekisinza mukosa kyekirwadde mukwano gwange ekya pneumonia. Batugamba pneumonia yo ate bwakwata ku bakadde abayisa si bulungi. Kati Paapa asaamugumu n'asirika n'olowooza nti ageze n'addamu nasana amaanyi ne bagezaako okubanga bayita abasawo okubanga bakubirira era batugamba mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Nda ku basajja bakulu mukwano gwange njagala nkutegeeze bwe batyo n'abavunaanyizibwa e Vatican batugambe nti ekiriwo kati olwaleero abasawo kabakola ogwabwe abasigadde twetaaga ssaala zokka. Batugambye twetaaga ssaala zokka. Ekituufu kiri nti Paapa Francis bw'ati embeera gy'alimu yeeyeeyo. Waliwo ssaala ey'enjawulo gye basobodde okubanga batonda ku St. Peter's Square mukwano gwange tuli Vatican era ng'ebatyo nno njagala nkutegeeze Cardinal Pietro Parolin batukakasiza nti mutuwe buwi ssaala zeezo kateri kirala. Katonda oba olyawo anaawulira n'ayanukula Paapa n'asobola okubanga bw'atyo mukwano gwange adda bulungi naye nga batugamba kati ayongera okubanga afuna oxygen naye okulya kati agezaako okubaako bw'ayingiza mpolampola ate ne biremerayo ebitonotono naye era muteekayo akajiiko kamu. Paapa n'anyenya omutwe ne bagamba sikyayinza
bwetyo tebwe tuli mukwano gwange Vatican mbeera bwetu bwekyayongera okubanga etambula gye butuukidde oba olunaku mukwano gwange olwokubiri. Kale leka tuveeyo katono nnyo tugendeko mu Singapore. Ensi gyeyongera okubanga bwetyo ekula, njagala nkutegeeze tekinologi tumwagala naye gyayongera okubanga bwatyo mukwano gwange akula. Nkiddamu nti naawe gy'oteekedde okubanga okyusa envubo, kubanga n'enswa tugamba bwekyusa amaaso gwekyusa nvubo. Kyova olaba nti ndowooza kye kimu ku bintu bye nsobola okubanga nsanyukira Ministry of Education newankubadde mwakeerewa nnyo okukola bye twabagamba myaka 7 emabega mubikoze.